anoonya maanyi kati yerippe ku audience ya Nuupu eyaba Foot Soldiers ajeerippemu asobole okulwana ani alien skin. Bobi Wine ye mu nsonga eyo talina nsobi kubanga yayise bantu nemujja ne mujja ye waddembe okwaniriza buli artist ajja kuba naye artist. Ne kati ako kalaga audience nti wagenze kunona Amasanyalaze Big Eye ge yanona lwakubaga Big Eye twagenda gazula nga tegali mu lusola gavaako nga tetwalina nsobola kigavuddeko. The question and the answer they were parallel. Nga question yekwata ino answer ye no. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Eggwanga lya Uganda ebitongole ebyenjawulo mu government ministries ez'enjawulo zitubidde n'emirimu mingi nga tewali bagikola. Emirimu egyo gibalirirwamu okuba nti giri emirimu 60,000 egitalina bantu bagikolamu. Wabula emirimu gino gimaze ebbanga eriwerera ddala lya myaka 2 egisinga nga temuliimu bakozi mu bifo ebyo. Kogano bala nti emirimu 1,000 emirimu 60,000 Uganda bwetu bweyimiridde. Abasiddyo omusunsuzi erinnya eryange Agaliwo ye YouTube channel nga sinaba kuwa Bukenya media njagala kutegeeza ku Agape Christian School lino lisangibwa Buwama kulye Katebo kilometers 2 okuva ku Masaka. Ewe tugamba nti twalayo omwana wo okuwandiisa kukyagendera ddala maaso. Tugamba nti 65,000 gyokka jogera maaso n'okuba nti osasulanga school fees liva ku nursery paka P7 omusingi gwe liriko lya dini jojja kujukira nti lya kisuro kyokka nabwe kityo ebikwatagana n'emifaliso ebyo byo obisanga ku ssomero. Wetubanga tuvuddawo njagala kutegeeza ku Nebo Tours and Travel bano bakugamba nti bagenda kuyamba okulambuza eggwanga nyaffe Uganda si wokka wabula n'ensi yonna okutwaliza awamu bakolera ku by'okubookingira hotel okuyamba ku byogoba ku visa ebyogoba ku ticket passports n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo erikwatagana n'ebyokuba nti otambula eggwanga nyaffe Uganda n'okwetooloola wonna. Kankwa ku Bukenya media akubuuzeeko eddakiika emu tugambe ebigambo. Nga sinaba kubuuza ku bantu olina engeri gy'otandiseemu n'ontiisa nti emirimu mu ggwanga giri 60,000 waliyo emirimu 60,000. Kyobadde otegeeza nti abantu basabe emirimu kubanga okirese bulisi mu bbanga. Why? No, it is so surprising. Okumala emyaka 2 nga waliwo emirimu mu government nga teri amanyi. Maybe wabijjeewa bibadde mawulire direct. Nze badde manyi gwa governor wa banka paka kati nebuuza abantu abali mu Uganda. Olaba ministries nyingi bagamba nti mu KCC Ministry ya Agenda, NEMA, National Ministry of Water, Parliamentary Commission, kuba KCC baga wali emirimu 592, Ministry of Gender wali emirimu 361, Ministry of Water wali emirimu teriyo mirimu mugiri emitwalo 600 tewali bagikola. Ebyo bitongole birina n'omuze ogulanga emirimu gulage bannayuganda nti no twalanga emirimu ne parliament ne president abeere yalooze nti balanga emirimu kumbe ku mirimu gye balanze 10 bagenda teekamu abaabwe 9 emirimu 10 gye gigenda okuweebwa ababa basabye kati balimba. But the question is okusinziira ku bbula ly'emirimu eriri mu ggwanga ne mumala emyaka 2 nga muli awo teri agamba nti bannange baba balimba just kudiisa balina kye baagala okuyisaawo. Amanya Bukenya media ng'emanya atatya biduduma ayogera amazima atalina ludda lwa gavumenti. Okolera bantu engeri gy'ogamba munno mulimu emirimu 60,000 n'omala emyaka 2 nga temulanga kati mugigamba abantu bakole ki? Balina bye bayisaawo naawe kati bawuddisa president ye eri alowooze nti no balanze kumbe teri balina abaabwe bateekayo ebyo bibeeramu. Kale twabadde tumalirizaako wiiki eyo gye tumaliriza twalina ebivvulu 2. Friday twalina Fikfa Maker, enkeera Saturday nga tulina David Lutalo. Wabula David Lutalo ye n'akikola ki? N'akijjayo n'adduka emisinde n'atya. Akavubuka ako nali nkaagala ne bannange buli w'obeera ng'olina omutwe nga togukozesa bye bizibu by'osanga.
fenga ab'emitwe eminene tuba tumanyi nti omutwe ogwo gubamu obwongeera nga bungi. Omusajja omutwe gwe si munene. Anti naye ogubeera si mutono nnyo. Kubanga nandigambye singa gubadde mutono nandigambye tategeera. Niyo omutwe gwe musaamusaamu ogusobola okulowooza. Aludde mu music akikubye emyaka egisukka 10 ayina experience amanye ekyokukola. Kati oli mu kudiisa abantu musimanyi Serena simanyi tulinayo Naamu paka kati bakyaliyo. Bagenda kubeerayo paka bugwe 11 ng'ojja ekivulu mu January okiteeke mu November. Ate abantu olime badde za ssente zaabwe. Anti ticket bazitereke oli mulalu. Kati ababadde bamuva Bulaaya. Bamuva Bulaaya olwo bakole ki? Simayina. Muva Bulaaya yazze yaguze tiketi ze. Ate bamanyi okugulira n'abantu baabwe tikangole tiketi nga 6 tugende tukyakale. Kati ogamba kya November. Era atereke tiketi. Gwe baddize ssente zaabwe baliddamu ne bagula. Mu November obanga wagwa kale gwe muyimbi onyininyini nga yagwe eddalu. Tulabye ku bayimbi abagwe eddalu. Rocky Giant akyasobola okuteekeka shonojja. Oli gwe bakuba mu ghetto. Abayimbi bagwe eddalu. Chandiru yali aligudde. Yali gwira osobola okugamba ndi jangu oyimbe. Ye nze yaguze tiketi bwenfa. Anti bwo. Amuntu mudize sente z'emitwalo 15 si mingi. Ozimuterekera gwe oli banka. Omuntu oyo gwogamba aguze tiketi yaleetedde ekivulu ekyo okusazibwamu. Ye walanga ekivulu n'olanga show nawulira nga asemerereddwa n'agula tiketi ye ajje. Ate gwe eyalanga n'okisazaamu. Kati ate gwe omugambe ate lindayo omwaka. Ate mwaka. Oyo kati afuuse mubbi yajja na kaveera. Si yaluyimba. Yajja na kaveera wamulabako nga aveeruweero. Yali afaanana abantu bamwagadde bamuwagidde akola ebivulu 2 mu mwaka afuuse mulungi omu kayina omulugube mwejibaluma nnugu muine nnugu ayina omulugube olwokuba omusajja yadde akoze shows yakola ekivulu ku cricket oval ekibeera successful nti ali africana anti wulira ze nkugamba bana olumande ku macha omwenge gukyakuliko pozo oli musiraamu niyo basiraamu era bangi ababikola ayitegedde yakola ekivulu ku cricket oval nakola share nalongo ku africana in fact yagikola mu October ba November kati waisewo omwezi gumu n'ekitundu mu atera atuzzaako show oli mulungi omu yadde miezi 3 jawa gumu kitundu ku 2 mwate otuzizzaako era show otuse mulungi omu gwayimba wekka abantu tebakoowa abantu bawe mu break. Okimanyi tinno nze kino nkimanyi ti Bebe Cool ye yasooka okuleeta abantu okugula ticket before the show. Abantu abasinga baali bakityanga bagamba bannayuganda bajjuddemu okucupula. N'akireetanga ku mulyango giwagula ojja n'oswapping ne balaba nti yeyo ntuufu n'oyingira. Abantu ne bakitandika abapromota abayimbi. Era ne kiba nga kiyamba konaffe abalabi. Tiwaya kasente nyizo batakafuna maaso awo. Kanteka mu sente ngule ki tiketi yange. Kati sawa zino wekibanga ebivulu bigenda sazibwangamu abantu baleme kudizibwanga sente. Okisuubira abantu banaddamu okutrustinga ba promoters abo ne bagula tickets before UB40 babadde bakujja mu Uganda omwaka ogwedde. Ne basazibwamu abantu babaddiza sente zaabo. Kati bagenda bategese nalabe bakonfirmize nza mugo kusatu kati awo no kali era NBS ekyo confirmation bagikole na kusatu nkibebaziza aba NBS kwanga be bategese naye gwo omuntu ogambe nti kuva mu January ate tudda mu November omuntu gwe asazizzamu ekivulu olwa ensonga ze yawa akola bwati akyusa venue nagamba ku Serena wali abagenyi ngenze kwa Africana kubanga abantu baba bakitegeera ati kivulu kivudde wali ensonga bakitegeera ne olw'ensonga nti olusi wasasula daba service providers wasasula dekifo era teeka ekivulu okumpi nti kibadde kya mu January nga 27 abagenyi bakyali wano weeks 2 kibere kya mu February nga atandika obanga wakati naye go kijja mu January ogiteeke mu November
ngolinga agamba nno era abantu bagenda kulinda ebyo bitubongoote ebyo ndedda sebo ati n'erinnya lya so nali lyali bbi ng'ogamba oti abantu nti bazigende babongoote ng'ate kabaka yagamba abantu mu lubiri nti enkuuka tobongoota ate gwe ogambe mbu tubongoote gwe David Lutalo avudde eruweero abantu babaddiza ezaabwe nze abantu bonna teri kubaddiza kuba kyegenda baayo muno ati nkugambye wala nnyo omuyimbi waagwe eddalu bwafa kubanga okufa kya buntu ati bwafa zikula amabuga afa zaali zamabuga nazo tujja zireeta bwagwe eddalu bwavaako n'avaako nga bakyandiru baaviirako ddala babatwala mu lihabu ntibananga omuyimbi takyayimbi ali mu lihabu tukyamutereeza baddize ssente baliddamu ne basasula kubanga si be baleetedde ekivulu ekyokuvaawo nemwe ekyabalumye lwakuba nti omusajja adde akoze ebivulu teri kyannuma nzo kyasigira ddala okunnuma kwe kuteeka ku fikifamike ekivulu nga gwe oli contented ssente ozikoze abantu bakwagadde okoze ebivulu bibiri byonna n'abantu bazze ne balaba ne bajjula n'okola ne shows ez'ebbali nga omaze okukola main concert zonna n'ojjuza ate n'oleeta omulugu ogwo tewali mulugu yali bibiri olwo yabadde ebiri ku etaano si bwe kiri wulira wa mitwalo 10 Nanyanzi wulira abantu abalaba ebivulu ebyo be bamu b'osanga eri bojja osanga eno gwolode omaze ebyo bye mugamba bunno buli muntu alina abawagizi bwe buli muntu alina bafaani be si be bafaani ba David Lutalo bafaani ab'enjawulo be bawalukaga n'abalutalo abasebatta n'abakenzo baawuka niye bano bayimba ennyimba ziri mu kiti kyekimu zonna zaagalwa nnyo abakazi bonna bayimbi baabakazi baabaana abakyali abato singa walukaga yabadde agenda oteeka wali ekivulu nono ni fikimawika n'ateeka wali ekivulu abawagizi banjawulo bali abawalukaga beeri bemasaka abakadde abalowooza ebintu ebizimba fene waffe wa fikifamika wabeera abaana bato abagala omusaayi gutambule gweyongere mu speed enjulifu bwogenda nga oyambadde empale enjulifu ewawalukaga bagamba rabo anti abamu bagamba walukaga ayamba ayimba ennyimba ez'abantu abakulu ate nga muto walukaga alabika aweza n'emyaka 6 kasajja kakulu kaako na bukonyi jazi yalya bubi mu buto yalya bubi kati mule ne kakonera wamu kati tekaseseetuka kati gwe nolowooza bunno akasajja kana kato kayimba ennyimba z'abantu abakulu kaako na bukonyi kali wamu n'okasala kati akagirita jovuli erijja musaayi gwako tegutambula neze wansobera wetuba tukola nga otandika okwemoola omanyi n'okukola mu bwoti tukola n'ennyoko lumu n'omubulira ebyokwogera musuba yawaletedde ennyombo ya nnyoko ani kati awo nakitegedde nti ekigambo ekyo si kibi kasoli yakyogeredde mu kyaki kati ate nze nkyogeredde ku YouTube channel ate ogenda kuŋŋamba ki kati ku bivulu Lutalo ye yasazaamu nga bw'obinnyonnyodde then Friday twalina show ya fikifamika yo yagenze maaso n'okuba nti happeninga era fikifamika yataddewo performance yabadde nnungi engeri gye yaze ku stage nze yannyumidde nnyo kekasinze okunnyumira engeri gye yatuuse n'ebiringa ebyo artwork yabadde mulungi then omu ku bayimbi abadde tebasuubirwa kuba nti bayimba ku shee yabadde Grenade official olw'ensonga nti ababiri abo bayina embiranyi fikifamika ne Grenade official yali abakazi simanyi embiranyi fikifamika tatera nnyo kubeera mu ntalo nga teziri mu bakazi kuba betwalako speed baali bayikoze n'oluyimba then ne lusangulwawo nga kavuyovuyo kaali kangi that is last year then wekimala okuggwa tewali abadde asuubira kuba nti ababiri omu asobola olinnya ku stage yaki yamune but Grenade yatukuba surprise n'atuuka n'akuba bw'amaliriza okukuba addayo atuula ku mmeeza ne bamulevu ne bamuvuba nga kikakuba mpanga wekivuba akaana k'enkoko bamutwanga mubbi wa nkoko anti era leka yali mubbi obuzibu bwavaawo ki ekyakwasa Grenade mwali mulina omumubuuza
kati obuuza ebibuuzo byolina okubuuza oli obibuuza nze kubanga newe yabadde avudde era teyatunyonyodde kyamukwasa naye nga kiteeberezebwa okubanga alina bye yabba naye nga kiteeberezebwa waliwo obunyaguluzi obwaliwo abantu mubalabe eno mu kamera mu limelight naye nga balina data games zebakolawa emabega oli n'agamba n'akuyita nti jangu tubyogere n'ogaana naye ng'okimanyi nti oli serebu gwegwe omutwe omukalu okimanyi oli serebu waziza omusango okimanyi oli ku wanted n'ogenda oyimbe olaba grenade obanga otunuulidde ebbanga lyonna grenade ndozi abadde yasemba okubeera active olabika mu bantu Sebutemba ojjukira waliwo akavuyo ye ne bba Washira Gashumba olutalo olwo lwabaawo okuva olwo yazzeemu kulabika nga era bamutwala ku ki kati ate nalo yazzeemu olabika bavubye muvube kozi abadde takyetala kulabika alabika wantu kitegeeza nti kaaliyaye tulabika tugirabyeko nnyo akayimba ka gundi ono munafu otulabyeko nnyo mweraba ngenzi basudde kubanga tubanga twasembayo kukulaba nga olwanagana nga mwefumisa ebiso bakukubye nedduka emisinde ne Washira Gashumba ozzeemu kulabikira ku stage ate ne bakunywa nti olina emisango kitegeeza nti kaaliyaye ekoze eki waliwo obuzibu byonywa bingi wabe yakomye oyo adde Paul ennyo n'agamba bana ndifa bwe yaze agambye bugayi wagizibe ndyokke alimba yandigambye ndi out sikyali munda ate obeera otya okay olwokuba bakakusumulula nti oli okay nga bakuswaziza bakujja mu kivvulu olina n'akawala wali kali wali nebakutwala ate bye yakoze ziriwa babadde tebanabana muwa ate kati era neyamuweereza yabadde ku after show zino zisheeze ebweru yabadde obaluddawa yeyataasize embeera naye ngaekyo kyegambye nti nno otegedde oli mukozi wa bikolobero mufa kyokgenda obisolovinge privately ng'onoosalawo weewale abantu abo abakuguddeko omusango ate ojje ku sho oyimbe kitegeeza ojja swazibwa kubanga nabali we baba basuubira nti wooli bafunayo bambega ne babagamba nti ayinza okuyimba wano wemulaba nga azze mutukole ki mutugambe era oli yakubye essimu nti kaakano weekali paka mubaŋŋambire omanyiye liberakomera nga aliwo emitayimbwa kati nga tokyasobola tugaba bakututa emikono gye gitawemera ntu kati nga tokyasobola kwogera n'abantu bo bonna abali ebweru wabula azze yekka gw'ogamba nti mbaŋŋambire abawaka batunde embizi zange mujje munsumulule kati webayitayo mubaŋŋambire oba otuma butumi oba tokyalina akiseesi kabaka awedde mudda. Got it. So away from that, waliwo olutalo olwatandise ku Twitter awo lwade lwa mwana mlenzi Palaso yawandise ngagamba nti my song with conscience is trending in Kenya and Jamaica more than it's trending in Uganda. Either something is wrong with them or something is wrong with us. Palaso yakuba oluyimba ne conscience lwe yali wano era oluyimba olwo by the way lunatera oweza akakadde kalamba ku YouTube cause wenkeredde kati nga luli mitwalo 7 oba mu 7 ne lunatera oweza akakadde in a space of just 2 weeks weeks 2 ne Palaso agamba nti yewunya nnyo banna Uganda nti oluyimba lwe otunulamu e Kenya ne Jamaica abantu balwagadde balulaze omukwano gutiirika nga amata naye ate banna Uganda tebakoze eki tebafudde ye Kenya ne Jamaica balukoze eki baluwadde big up ya amaanyi. Then ate oluvannyuma Palaso nga amaze okukola ekyo yafunye olutalo ne baana balenzi aba Yuga Boys obaka bwadde bwe buti bamubambidde kubanga tiyabadde tagambye bo afune ku butaala ne bamugamba nti ankopi naawe onyiiga mangu. As Yuga Boys we simply don't need a hit song, we just need good music. Nevertheless, we still acknowledge and appreciate you musically since 2005 katika, but instead you delivered a hit song in 2014, moreover a collab. Why? Not every recording is a song. Bano bana balenzi bade bamugamba nti bo bamujjukira yatandika omuziki mu 2005 naye okubanga akolayo ka hit kali ka 2014 ate nga nayo yali collab. Ne bamugamba sebo taata si buli kyogenze no recording mu studio nti luba luyimba oba kitegeera
Ovuki yagamba nti bano nabo jasi bali mu kumweripako kunoonya engeri gye batrendinga mu obulabe. Katutandikirewo watandikidde. Kantwala omukisa okutegeeza mukulu Palaso Uncle P nti wandibadde weebaza Katonda olw'okuba nti oluyimba lwo internationally lw'amaanyi mu Uganda tebannabadde utegeera nti kyewandibazizza Katonda nti mu Uganda ennyimba z'endala bazimanyi era naawe ayogera bakumanyi kati tofaayo nnyo okukolera bannayuganda gwekola music omulungi atambule buli munnayuganda ali wano e Uganda alwana music we abenga akuba international ni kigaana music wa abayimbi batono nnyo akuba international ne gwoba ofunye omukisa music wo n'abanga Jamaica trendinze e Kenya trendinze ekyo kya mukisa nnyo kubanga wana Uganda toshayina nnyo kyobeetaaza ate ne Uganda era ebivulo okola ki okuba mukulu wo Chameleone we yali atandika okuyimba yatandika n'oluyimba njigiri mpawa nageya yalukubira Nairobi nakuba oluyimba lwe bayita Mama Mia nge Uganda tetunnabadde utegeera lwali lufuuse hit e Kenya ng'abakubye nnyo paka naffe we twazuuka tugamba bannage ddala ki oluyimba lulungi Kenzo mu Uganda wano balwawo mutegeera nti muyimbi w'amaanyi naye Kenzo yabuukingibwanga nga buli ssaawa abeera wabweru wa ggwanga nakuba ebivulu e Cameroon nakuba e Zambia nakuba ensi yonna ng'akuba ebivulu munnayuganda kikkakatako lwampaka okugamba nti olaba bali bamwagadde naffe tujja mumwagala lwampaka lwanirira nnyo okwagala international kubanga ne ssente ze bakubukinga ebweru ziba nnyingi kati gwe bw'oyomba nti nno oluyimba lwange eri tebannabadde otegeera nnyo wano Uganda naye ate abajamaika balutegedde n'abakenya balutegedde kireka temwagaliza ogwo guba mukisa kati bano bayuga boya bamubambidde teri abamanyi bamubambidde nabo basobole okwogerwako okutapinga Amasanyalaze bagenze ku filifezi ne bateekako obwaya we bati kati nabo tuboogeddeko ni nabo musically tebalina kye balina kati oyinza obageraageranya ku Palaso balina oluyimba olu ate nga bali babiri singa abadde omugamba ndina okuyiiya kwe kutono naye muli babiri ekitegeeza okuyiiya kwammwe kutono nnyo muli babiri mumaze emyaka 2 mu kuyimba muyina hiti eki abo tebakumenya bajjasi tebeerippye kwono boogerweko bamanyikire ngera abantu babamanyi nti nno omuntu w'amaanyi ali waggulu wakola ka statement gwe olina kwerippira ne batandika okwogerako naye okwogerako si kyekimala kyokka wabula music kyekikulu gwe kuba naawe music Palaso alina ennyimba ezisinga obulungi Palaso yatopingako ku Uganda nga olaba Alien Skin bwatopinga essaawa Palaso yatopinga music industry mu Uganda nga twakava mu lockdown ne mu lockdown mwonna yakubanga hit to hit kati gwe abawano bobagaza ki abawano wabamala noonya international ki fan base otandise ogifuna ate okomplaininga mwate mmwe oluyimba lange temulufuddeeko ate Kenya bo balufuddeko nnyo kati nabali bagambe kale balemeddufaako okategedde noonya international fan base gy'otandise ofuna kati gwe oba ogenderaawo ate n'okukikoonako era kyayambi kubanga n'abadde tebalumanyi era bagenda dunoonya bakola ki balulabe nange y'omu ku bo era oluvaano ngenda ku YouTube ntekemu Palaso question ezindiwulire okategedde kati naye okukyogerako kyayambi naye nga taddamu kubeera awo otandika okukaaba kiika nsingo onyigira abantu nawulidde ayogera nti yabadde n'ebivulu nga consecutive buli lunaku simanyi gundi nabadde gindi gundi nabadde eyo si Kenya yabadde Uganda kitegeeza bannayuganda mwe bali abakola ki ennyimba z'endala bazaagala luno lwe batana bategeera thank you wiki ewedde saakufuna nakunoonyako nali busy nina abakulu be nali nsisinkanye wali munnaamu simanyi sigenda mu byakijega naamu byebiki byakijega naye kati ze bitugattirako musajja wuyo yagamba muno olaba abazungu mwenya sinika amannyo kati goyinza okugamba bannayuganda ebintu bwebityo nga tebanyiivu mbwe abazungu bwe bajja musinikeeko ku mannyo omuntu enjala yamulumye mbwe asinika abanyala g'abazungu mbunna ali bulungi tusinikemu leta famire eyo kubanga bo bali bulungi
ngulita family yo bantu bakojja bo bali bulungi sente bazina mujja kukuba musinika amanyi gwe gamba mu Uganda talina kyali yangu asinika amanyi so no obota nayagala kukubiri nyawe ebintu byaffe yanta mwana bachi bai sega namuzo sibito amambadde nkugamba nti wiki ewedde we nayagala okunoonyezaako waliwo olutalo lwa alien skin ne fiki Gaza of which you one person gwe manyi aina ku history y'enkolagana y'ababiri alien skin ne fiki Gaza je bava n'okuba nti batuuse wano okuba nti enamanya ogogera ne batoyogedde bontunulira oti ondabira ddala nga nywa ku njaga oba ndi amayirungi olwokugambe mbunzo omu kuba bimanyi nnyo hai nawe ogenda n'osiriwala tompayiriza mbimanyi na bimanyirawo era wamanyirawo nti no mbimanyi nange noonyereza binoonyereza nembirako essimu gye nkuba neŋŋamba byali bityo oli n'abinnyonnyola kunoonyereza nga munnamawulire nitugamba bantu mbu no mbimanyi nnyo nywa enjaga oba ndi amayirungi genda mu maaso olutalo lw'abana ababiri luvaawa lwaki era lugasa lutya atokugasa lutya terina nnyo makulu gali awo gesiba yaye banywa ebintu byabwe mayo munyu w'enjaga twalinako oli gwe nakunyumeza toto oli gundi ono Amanda yaluma Amanda ekisambi ono gwe nakunyumezaako akabooza ako kajjuki kati toto yali anywa enjaga Toto yaluma Amanda ekisambi kati anywa enjaga n'akifujja kati baali bakuba amatatu abasirikale ne bajja toto najja n'agamba banne nti mudduke abasirikale baabo ye n'ateekawo olugalaati ne badduka ne bamugamba toto ate gwe tugenze n'agamba nze neekwese tebandaba olugalo luno ye ng'alaba luziyiza abasirikale tebakola ki tebamulaba ne bajja ne bamunywa nga bakote grenade ne batwala kati omunyu w'enjaga naga office I have no offense omunyu w'enjaga asobola okulowooza nti asobola okubuuka ekizimbe ekyo n'agweri ye munyu w'enjaga naye kati abaana bakuno bagenze ne bayitiriza enjaga ne bayitiriza amayirungi era olumala obbinywa yalabanga otyo kakumize n'omunyu enjaga omulala kiyaŋŋamba wakasente enjaga mbi twali eyo hoima nga tusalambaawo eyo hoima naye nga abavubuka abazeetikka kuliko bonna banywa enjaga n'agamba nze obulamu bwange mpulira njagala nnyo mbeere n'akayumba kange ne kaba ka kisenge nga kisenge kimu nsimbe muwogo wange mu compound ebbalibbali nteekemu enjaga ngikweko mbeere awo mbasi kyalina kyenjagala ku nsi ye nga wonagamba muno katonda nyamba n'enzimba y'ennyumba nengulayo n'akamotoka kati ye omunyu w'enjaga ye ekyo kyawulira kyayagala nga poliisi bweraba ati green erowooza muwogo naye nga mulimu enjaga muli ng'aginywa mu bungi bwayagala obudde bwayagaliramu kati n'abantu bano abeefuula nti baggala abayimbi bo balaba nti obulamu bwabwe bwatuuka olw'okuba bali ne basereebu era balaba nga baagala nnyo okukola ebintu ebisanyusa bakama baabo naye nga bw'omubuuza kyalina takirina bw'omubuuza mu future ebiki bya planning mu bulamu bwe ye talina kya plan kasaba mu ebiri kasaba mutekerawo enkola n'alya kasaba mutekerawo enjaga n'akola ki nanyo yalaba nti no yakola ki yatuuka naye nga ekintu ekyo kigenda kuleetera abantu obuzibu bungi nnyo kubanga abaana abo bali mu kulwana enkeera wagenda kubeera waafa afa ofiiridde ki gwe oli afudde gwe amusse bakutaddeyo mu kkomera bakuteeka mu kkomera bajja kusalira emyaka 2 kudda waggulu ofunamu future yebeera bright nnyo oba olowooza ono gw'obadde olwanirira ajja kujjayo mu kkomera poliisi essaawa zino teyinza gamba nti kegenda ekwata abaakubye kubanga tebagitwalidde musango geto eyina amateeka gaayo geto tebawaaba ku poliisi tovalaba buchaman yakuba Loki Giant entandaalo poliisi neefuba nnyo okulaba ng'erona Loki Giant awaabire buchaman yagaana ate nga Loki Giant tategeera bulungi yavaako niye yagaana kubanga amanyi amateeka ga geto nti geto bw'okola omusango bakusa ku ntandaalo ne bakuba ensobi yava kuwona yateekako kamera n'alabisa abantu bonna nti nakubiddwa naye si gwe mulundi gwali kusoosa okukubwa yali yakubwakubwa dda naye ogwo gwe bateeka ku kamera ne bamanya nti geto poliisi neyagala yaya nejango wabe
N'agamba nze naddayo nti ate mu ghetto. Baja kumpa chini. Ate baja kiboko bajigabira bankubya abiri baja kunkubaana. Ate waleme abawa ategeera nti naddala bankubye. N'agamba bamugamba jangu. Ngakimanye kati enkola ya ghetto bakubye abavubuka bamu bali ku bitanda. Omusaayi wagirabi. Wawuliddeyo omuvubuka agenda okuwaaba. Wawuliddeyo? Ekitegeeza nabo balina kukola revenge yemu. Nti tuba twabadde mukaaga kati tukatuweri 15 tuddemu tubalumbe tubakole ki tubawujje ekinaavaawo bwe mujja okuva obwambe oli afumitemu omulala afe ebyaddala bw'afe ebyaddala basibe ono oli gw'olwanirira tajja kukola ki kujjayo kati abavubuka abo abalwana ba main mwe muli Gaza ne Alien Skin Gaza yali wa Alien Skin ate nga Gaza tasoose kuba wa Alien Skin yali yegomba nnyo okwagala okuyimba era omuntu abadde atambula nnyo n'abayimbi abalala abanene ba top bakamiliyoni bapalaso kati weerabanga nti oli yaliko amasanyalaze ng'ate ali mu layini y'emu naye gy'alimu ey'okuba nti ghetto youth mayirungi biki n'asalawo agende abeere ewooli abeesinge owooli ng'amuggala ate nga bwakola ki banoonye ekiddako bakola amuwe kolabo bayimbe kati ate ono ye n'amulaba mu element nti ago yina kunyumira nnyo nga gwonzigala ebyokuyimba lindamu kubanga kolabo yafuuka kolabo ogimpepa kolabo tukuyimbamu babiri n'amufuula muzinyi ng'ate alina kumuggala Gaza yalinga azina mu video yagundi ya pate mwali ng'azina buli obuzina buli obwokwetoola ati n'agamba oli muzinyi mulungi ng'ate yagamba nja tusooka ojja sobola n'okuyimba ojja zina kono nja kuyimba ojja zina bafuna obutakkaanya baawukana mukwawukana fiiki Gaza amanya nti nno nkoze ekikati nvuddeyo nyina okutandika kalya yange akuba oluyimba lw'ebbanana akuba oluyimba lwe lugaana okutambula mu bantu lwagaana okusala luumu ne lubeera mu luumu ye n'abayaaye be nga waluwuliririza lwava mu studio ne luyingira luumu ye ne lulemera awo kati we lulemera awo agamba nkoze ntya lutuuka ku luggi lukoona ne lukomawo lulina gravitational force erukomyawo tonkubi abaye ba Gaza onjogeza abaye ba Gaza tebasaaga oli musajja w'amaanyi ndi w'amaanyi naye baliwo bamanyi tewali gaali esobola bakuba mu Uganda era Alien Skin abaveeko teriyo gaali esobola bakuba kubanga alina buli kika kya muyaye mu ghetto amfiki Gaza si wa muzanyo si chapati si mandazi kulya era bali bayambibwa nnyo kubanga babagwira obugwezi nga waliwo batono obadde ongamba nti oluyimba lwali kati bwe lwagana bwe lwakubanga ebisenge nga lukomawo bwe ebisenge lukomawo luganya ofuluma luumu n'anoonya palaso bw'afuna palaso n'atuula mu ki mu challenge teyayimba bula yatuula mu challenge ne babeerawo nga bali basatu ne bakola challenge eya TikTok olw'okuba nti nno palaso yali yakamala okukuba Alien Skin nga palaso tebakolagana na Alien Skin mbiranye weri amaanyi balina sho biki n'atuula mu ngoma eyo ng'obuzina bwe buli obwa Alien Skin banka tetujja buyita bwa Gaza Alien Skin yabu introducing oba yabukopa mu ghetto ye n'abuleeta mu limelight gwe tumanyi obuzina obwo bwe baaziniramu oluyimba banana oluyimba olwo ne lutambula nnyo nga palaso alutuddemu mu challenge ffenna kwe kulumanya era nga lulimu obuzina obwo bwa Alien Skin buno abamu ne batuuka n'okugamba nti okoppa ne bagamba nga bamanyi abamu nti lwani lwa palaso nenga lwani lwa Afrika Gaza ekyokubiri ne Kamiliyoni najja n'atuula mu ki mu ngoma eyo ne baduddamu ne balukolamu remix ne lufuukira ddala hit song no the question is yazzeemu n'alutuulamu ne lulwa Kamiliyoni lusigala lukyali nnamba emu kakati Gaza bw'oyagala okuddayo okola olutalo ku Alien Skin abantu bajja kulowooza nti palaso yakutuma bajja kulowooza nti Kamiliyoni yalwanisa Alien Skin indirect kubanga Gaza yalabibwako ng'agamba nti oyo mukuba ng'ali mukuba zigundi zia n'agamba oyo Alien Skin n'owaba omukuomu naye akimanyi tanyimiriramu omuntu talina kyakkoze ng'oyogera oli talina kyanyega
emabegeri era alina byayogera n'agamba nti nze oluyimba lwange lumu lusingeza Alien Skin zonna. Alien Skin ne bamubuuza n'agamba nti ddala kituufu wabyogedde naye oba olina kyoyisaawo genda mu maaso. N'agamba nze buli muntu yenna ng'alina ng'alaba nti bw'ayogera ku nze ayitawo atandikirewo enkeera. Kola ekyo. Tulaba nti omuntu omusookereza yasirese. Ate owalampa ekintu ky'otaasobole. Alien Skin tetumanyi gye yava, tetumanyi mulogo we oba tetumanyi Katonda oba gwasinza. Yayagaddwa nnyo abantu. Akoze ensobi nnyingi abantu bamwagala. Akoze ensobi n'abantu basigala bakola ki? Bamwagala. Ye yalema ne bafuutu soja yabalemwa. Bwe bagezaako mukuba obucupa musajja bamukuba n'afuukirawo mu Japan. Nga bw'omulaba oyinza okugamba mu Japan ng'amaaso gazze eriyo munda amatama geeyongedde okuzimba yeyo fuutu soja tali kiddamu. Alien Skin alemeddwa ziri empanga kati gwona amusobola. Oli ku mulimu ogwagalwa abantu nga weetaaga abantu. Omulimu gwa music oba weetaaga abantu. Kati oli mu kulwana ono ayagalwe ennyo abantu. Alina amasanyalaze ng'oli mu mugoba. Jukira Gaza badde afunye chance nti music we naye badde bamwagadde nnyo ku TikTok ng'abantu bamuzannya nnyo challenge. Ninga jukira bamuzannya challenge be bawagizi ba Alien Skin banga style yemu ey'okuzina kati ate gw'osalewo lwane naye. Era bw'otunuulira mu video zetuze tukola abantu era bafuma nnyo Gaza. Kati yagenze n'akolera ensobi endala ate ne yeegatta kwani n'agendako ne ku Nuupu. Nyinza giyita ensobi. Bobi Wine yamwaniriza. Bobi Wine ye mutuufu okumwaniriza kubanga si ye yamuyise. Ye yabadde awo bo ne beereeta. N'amuwa big up awo ne beebongako awo. Naye nga ku ngeri emu oba endala kitegeeza ogenze kunona eri maanyi olw'ensonga omanyi nti eri booli nabo tebakolagana n'ono gwalwanye naye. Kyekiri kye nagambye emabega nti yanoonya bapalaso baatakolagana n'ono olw'okuba avuddeyo. Katyoka nti Gaza ogende wa Bobi Wine abanga ayongerera olutalo against anoonya maanyi kati ye erippe ku audience ya Nuupu eyaba Foot Soldiers ajeerippemu asobole okulwana ani Alien Skin. Bobi Wine ye mu nsonga eyo talina nsobi kubanga yayise bantu ne mujja ne mujja ye waddembe okwaniriza buli artist ajja kuba naye artist. Ne kati ako kalaga audience nti wagenze kunona Amasanyalaze Big Eye ge yanona. Lwakuba ga Big Eye twagenda ogazula nga tegali mu lusola gavaako nga tetwali na nsonga laki gavuddeko sebo tata ge yafuna gasola nga tewayemu sifiri phase. So olutalo lw'abavubuka abo sirulaba mu nnyo makulu wabula kye nandyagadde okugamba nti ndo babiveemu. Tekuli ajja kifunamu musically. Entalo ezaaliwo eza Bebe Bobi Chameleone zaalinga beef nga teziriimu nnyo kuyiwa musaayi nga te music yasinga okukola. N'agamba nti nno bambala bambebe oluyimba buli tatafuntula mbirizi mbiri bali bagamba Chameleone yafumbirwa. Ye n'agamba n'abaddamu nti neekolera maali musically aboogere bifu ne banga weeri nga music ate yasinga okwogera ali waggulu naye gwe onaakola bifu nga te music waali wansi okubya oluyimba lwe lumu buli luyimba lw'ofuluma lulimu banana simanyi kyo kalyayo weenaakoma. Tutegeko ova wano nalabyeko ku Shakira oba omumanyi omukyalo oyo azina ng'enje ayambala bubi era kyekyamusinga n'omutunda mu music kwambala bubi na kuzina. Kitegeeza mu kwagala nnyo ennyambala emugyagala nnyo. Abamu tujagala abamu tebajagala sirowooza nti obo tayinza ojjagala bo tetayinza ojjagala tasobola ate nze njagala nnyo okunkunamira nzaawe oba mmaze tovola banjagala nnyo shiba ddala ng'okunamu oyinayo ekigambo sikunamanga waliwo ono gwe bayitaani akana keereeguula ennyo bwe kati bakayita kanyo oba kapakaati yagenda neyeereeguula wano wonawona walinga we baawoola tolina kyolagawo okunamidde abantu fenafena twali twagala na sesema tugamba kati onasitaniki naye kati Shakira bw'olaba nga Shakira music yagaana music we mutono
kati wabanga ekyamuyisaawo okukunama na kwambala bubi na kuzina agende mu maaso ebyo kibadde ogenda omwogerako sibitegedde niyo badde ogenda okumbuuza sibitegedde byebyo byenzizeemu oba ndanda kati etuba mu ssomero bateekawo irere omusomesa yateekagawo layini biliati awandika irere n'ogaba banna the question and the answer they were parallel nga question yekwata ino answer yeno so mbadde kuyirere kati ani badde nindo kuname then kuvuli tegeza nzizeemu bifu timbuuza Shakira gubadde oyogerako neokomawoza bagamba Shakira azaafuna collab ez'enjawulo ne ba artists abanene ddala omwali David Lutalo nalabako one time oba yali Palaso then kati yakoze ne King Saha balina oluyimba lupya terunaweza na wiiki bbiri ekikazi ekyo kyennyini nate sinakuwulira kibuuzo ekikazi ekyo kyennyini kyakola ne David Lutalo oluyimba David Lutalo yali ku stage nekijja nekimwekukuutirizaako nagenda okulaba nga effumu ligenda livaayo era David Lutalo n'ava ku stage n'agenda neyebuzabuza n'ava ku stage si yeyekubya obukalo obusaatisaati bajja kubya ekikalu nga wano wasongodde nga Lutalo omusaayi gwe gukyali gw'amaanyi battery ye alina zi battery zino eza 70 nga oba ogenda ogikonyako bwoti muliro nga gumansuka yaviirawo n'agenda ku stage n'agenda era ekikazi nga kimutuusiza infact aleka yatuuka ne ku ntikko ekikazi ekyo simu ekyo kyagaza bantu nakirabye era ne ku gundi ne ku saha nga kiva mu nju nalabeka video nga kiva mu nju saha ali awo atudde nekitandika omwekukuutirizaako oli munywa biragalalagala aja kikwatira bwere kikulu oba mutyaki Lutalo muyizi anti government yafuna atambula n'amafu kugamba eribaawo mu mpale nga teriba stand by kale mbadde nkugamba obuzibu bakugamba nonzi naawe olwawo olembegera nnyo oba okulembegera watwala kwa nnyo kakati olaba Sakira oyo yakolako nezikola kati nze oba ndwisa nze manafunyedde ekyokwogera yakolako nezikolabo ne David Lutalo banindo okuname kati nkunami so mbaddeku so namulabye nga bamukolako interview Shakira ne bamubuuza muyimbi kigwagala okuddamu yimba naye naga nti Eddie Kenzo ne bamubuuza kyeki kyaganye collab eyogenda mu maaso ko ye nti Eddie Kenzo yaŋŋamba ajja sooka kujjako wange then tukole collab nti Eddie Kenzo alina sooka akyalireko Shakira ewaka bakole collab kati abantu ngendulanga batabuse bagate kisoboka kati naawe wakirabye nga kituufu koze balwanira Eddie Kenzo nga print zaabadde nazo nga nnyingi nga zaakabi nga ndaba Shakira taliimu nnyo abadde mu biridi ya Jasmine alina kiyafuna akalinga akakyotala abadde ne baleema abadde n'abantu bangi mbadde sisuubira nti nayinza okuteekawo conditions kwekyo ekidomola mbadde sisuubira nnyo kiri mu kwerabisa bwerabisa kyagadde nakyo kitukatambule ndamamu ng'ekidomola ndaba nga tekisaanamu nnyo Eddie Kenzo ayagala nnyo obuntu obutonotono Eddie Kenzo kyali wange mumumanyi byatambuliramu byonna mbimanyi tasobola kulekawo cupa ya soda n'agenda ku pipa tekisoboka kirimba kive ku muyimbi waffe kive ku muyimbi waffe kyekintu kyennyini ekigenda kukozesa n'abayimbi ensobi era ogenda kuwulira ku lasiti ndi waliwo yakirya gundi yakiyitamu kunoonya zikolabo ye kolabo anoonya zaaki ayimbe music we asooka aggumize ye nga teriyo muntu awomesa ddoboozi ng'ali obadde ki webo tebagamba nga rediyo ne wizo simu balina kubeera bonna rediyo teyakubanga ennyimba nga solo artist neziyitawo olwasooka omuleeta mu nsi muno olwa Jennifer lwayita Jennifer yali ne wizo asooka ayimbe nga ye ave mu byakolaba okuswaza abayimbi baffe buli mimbi gwagira naye amwekukuutirizaako huyo David Lutalo yagenda kujjayo fumulit
sajja omukulu n'aswala ayina abaana ayina nnyazaala ayina ssezaala balaba shows babeera ku social media nga balaba nti no musajja waffe ng'effumu lye liri kumpi omuliro gwe nga mungi nnyo nga omuliro guli mu mpale wano 3 phase ninga ekikazi kye kimwekukutirizaako tekimuvaako wekimukutte wekikyuka kiti kive ku kenzo. Njagala bategeeza nti ndine Bukenya Media musajja ategeera ensonga ezikwatagana n'emmotoka, oyagala kugula mmotoka, oyagala kutunda mmotoka, oyinza okubaawo n'emmotoka yo ng'oyagala okukola swap bakuwe endala oyongereko akasente. Ensonga ezo zonna Bukenya azimala. Ogenda ku TikTok n'ojjayo Big K Motors ebeera ojja kulaba emmotoka ze tulinayo ezimu. Bw'oba oyagala okulabira ddala emmotoka n'ojja kusula Motors Makindi. Emmotoka zonna zonna weeziri ez'ebika eby'enjawulo. Bawe namba ez'essimu. Namba yange y'essimu eri 0779 21 41 oba 0709 529728 oba otuuse ng'oyogera nange. Enamba ebaginsaba nnyo nnyo ku Facebook everyday. Balalu nnyo. Everyday bagambe banoonye kati taginga nga page yange Bukenya Nelson oba Bukenya Media zonna zange gina page bibiri Bukenya Nelson page oba Bukenya Media kuba njagala nkuli enamba kweziri buli lunaku era gundi yo nagiteeka ku kagundi kempe sitingirako enamba eriko Bukenya Media zinamba everyday at least nfuna abantu 10 ngabangamba abantu bebato kati ngena n'entimba emmotoka nenteekako n'ennamba nga olaba ku TikTok akafaananyi katambula nga kuliko n'ennamba oli n'akubuuza mu inbox nipe ennamba y'essimu n'ogamba nti ndiringa n'abalalu nino nkubuulira olaba luli lwe twakola vidiyo ya gundi yakatambi kanankani kakwini munankanyo kwini masolo mbotyo kyogera muli munaddiini nnyo yajja n'aŋŋamba pa ku namba ya Bukenya mpeka vidiyo Olakora tuwate kwa banbai sangi wana mungona opposite orthodox. Onge Yasini Kauma mukazi wali mukulajana sababu yambi mu bantu bayambi banonyi babo budda mujasama abana balisobola okuddayo kuki kusomero bambireke. Sagala nnyo kwogera kintu nga toli musanyufu. Facho tunula mu kamera. Facho tunula mu kamera ndabo tunoli dance. Eno show yo yogera kyoyagala. Eno Bukenya Media show. Nzo kwera ngenda kubyogerero maleo bijemu. Asijja kujogera. Natega sagala kwogera bubi. Yogera ensonga zozi. Abula kantegeze butegeze bantu sigenda kwa submission ya. Omukyala Yasini Kauma, mukyala wa Yasini Kauma. Yasini Kauma yafa yakubwa amasasi mu Arua nga yali driver wa Bobi Wine. Yafa kati omukyalo oyo n'asuubizibwa ensi n'eggulu. Bwe yasuubizibwa ensi n'eggulu n'agamba nti ndoza maze mayi mulimu abantu abafa n'ogamba nti nno musajja ono talina makulu. Abasi talina kyayamba mako omukazi n'agamba nti kasabe busabe Allah wali mujja mu nsi ndoza amabugo gendifunamu. Abasajja abatalabirira makaaga abo abakazi batusabira ngayagala ofe afune amabugo atandike business ngetolina kyomuwa. Nikati Rwanda nnyo oleme kuba mbasajja abo kubanga nkolabo labika tugaba nnyo sente maliriza kati Yasini Kauma wamalo omukyala ate ebyokufa gwe tolifa omukyala yasuubizibwa ensi n'eggulu ndowooza n'alowooza nti nno nadde bbawa nga afudde era nja kubaako nekyenfuna sijja kujjula nti waatabadde nja kumanya nti waliwo abagenda okunkwatizaako nga webeeyama. Ne essaawa yakakati omukyalo we tuze tumulaba mu mawulire nga zaalajana. Bwe tubiteekako ko mu mawulire abakulu abamu ne batandika okuvaayo ne bagendayokko. Bwe biva mu mawulire nabo ne bazinga emikira. Ne bazinga emikira ntegeeza guno ng'ogwemba ng'embwa eyogola n'ezinga omukira. Kati gwadde olowooza ati. Naye kakati omukyalo yazzeemu n'alabibwako mu bitongole ebimu ebinoonya obubudamu nga yeekokkola bannabyabufuzi abalinga n'ebbaawa. Ngali mu beeko kola ngagamba tayambiddwa era ng'agenze kuyambibwa abaana basobole okuddayo ki ku ssomero. So awo tuli sagala nnyo nkyogereko wabula nze mbawadde information si kyo badde yagala sijja kwogera kale mbadde ne Bukenya Media olunaku olwaleero Rukia yabadde ku kamera mubeere bulungi mwera